Wewa trouble mulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero yonaina joli josinzira okubanga otulaba ate naawe atuwuliriza ku radio njagala okubuuzaako nti nno oliyoteeyo webibanga bikutambulira bulungi mukama yongera omwebaze yeyekka atalemwa asobola okubanga akwisa mu mbeera eyo gwe ali obubi ate naawe ali obulungi omwebaze olwebyo ebirungi byakutuusizaako ndi wa mukisa nate nkomyewo nsisinkanye Lieutenant General Proscovia Nalweiso omuwa magezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu tugenda kuwayamu naye okulaba ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Jeno nsanyusa okulaba. Naye nsanyusa okulaba webale kujja kunkyalirako. Weewaawo. Njagala okulamusa abalabi bonna abatulaba ate era nga bulijjo njagala okusaasira bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Katonda yawo ate yajjawo n'okwebalizaako abafunye ebirungi basobola obikwata obulungi mpozi nerabidde okusaasira abali mu malwaliro. Abasawo Katonda abayambe abakwatireko basobola okujjanjaba abantu abo abali mu malwaliro basuuke. Kale tweyanziza afande kyala kutandikira ku nsonga ekwata ku bannayuganda kumpi bonna kubanga abannayuganda baffe bangi bonna kumpi batambulira ku border borders naye waliwo ekiriwo tekyakabaawo naye kibaddewo okumala akabanga nti abantu baffe bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe nga balinnya borders zino kuliko insecurity nti ogirinnya n'ogenda wogenze kumbe gw'olinnye alina kagurupu ke bw'ayimirira n'agamba nti njagala kufuuyisaako bw'agamba nti tuyite eno eyo waliyo jaamu weesanga either bakubye ejjinja ku mutwe bakubye ennyondo ku mutwe obulamu ne bugendera awo abamu gye bali bakyapookya mu malwaliro eyo abamu baafuna obulemu obw'olubeerera ebintu ebifaanana bwe biti so bannayuganda bangi saawa eno beebuuza mmwe abali mu security oba ebintu bino mubiraba. Nze ndowoozamu nti ebintu bya number plate bino nze ndowooza bikozeemu akasoobo kubanga number plate zino zaali zijja kutuyambako ku bintu ebyo byonna era nsaba bekikwatako Minister wa Security ne Minister wa Transport Honorable Jeno Katumba Wamala Honorable Byamukama Honorable Echweru abo ba works then ngenda mu Ministry ya Security ne nsaba Minister Major General Jim Muwezi ne iso n'abalala bonna bekikwatako ebitongole byonna ebyo ebyokwerinda ekintu kino kyoyogedde tusobole okukiyingiramu naddala tugende mu bya number plate okulaba nti number plate zanguwako kubanga zirimu akasoobo kesitegeera ate baziwandiiseeko ensobi nnyingi kyesimanyi oba ddala kituufu ngenda kubuuza kibuuzo oba kituufu naye waliwo akasoobo kubanga kyekyantutaasizzako byonna then olaba waliwo Uber zitaxi nze ndowooza ne bodaboda nazo tuzina okuziyingiza ekintu ng'ekya Uber kubanga Uber ogirinnya naye bagirondoola okuva gyevudde okutuuka gyegenda ne bodaboda zino ate nyingi nnyo waliwo ezirina ebisaanyizo waliwo ezitalina bisaanyizo waliwo omuntu gw'olabira ddala nga teyandigivuze ng'omulaba alinga atamidde naye ng'avuga bodaboda balina ebintu byebakola ebitakkirizika naye nze nsaba abakulira bodaboda ezo kubanga buli stage erina omukulu waayo nze ndowooza tulekeraawo nze ndowooza abantu bonna bandirinnye bodaboda nga balina ebitundu waagirinyidde so si eno ey'okukubo etambula ku stage weesinziira n'okutegeera nti mukama waawo nga balikodinga n'okulikodinga nti gundi yatutta ono ekyo ndowooza kye tulina okukola then nensaba aba security brigade yaddamulira ensonga eno giwulire
n'abantu balala bonna bekikwatako tulwanyise omuze guno okulaba ntugujjawo then n'abantu benyini abalinya bodaboda batuyambe omuntu tomugamba nti nva wano ngenda wano ate nze ndowooza gwalinye bodaboda kubanga gwogenda okusasula gwobaowa ono gyogenda okuyita so wa bodaboda okuwa gyagenda okuyita nze bwenkirowooza nze gwotwala nze nina okuwa nti ngenda kuyita wano na wano onziguse wano so wa bodaboda okugamba nti tuyite eno nedda kubanga gwoba ogenda okusasula oba muyisiza wala ye alina okwongeramu ebisale so kuba ensonga eyo ekwata ku buli omu fenna naye number plate batuyambe naye n'okukendeeza ku muwendo gwa bodaboda ziyitiridde obungi ate twefudde nga batekyasobola nazikontrolinga naye tulina okuvaayo nga ffe aba gavumenti buli ekintu lw'okikkiriza manya nti waliwo ebibyo ebikivaamu ate olina okubyetegekera tulina okulaba nti tulwanyisa omuze guno. In fact banji bw'oyogera ku bodaboda ezeeyongedde banji bagamba zijja kutuuka zibeere nga tezikya kontrolingibwa kuba ziyitiridde obungi naye zijja kutuusa n'ekiseera nga zejjewo zokka wayingirewo ekintu ekirala kubanga kati ndaba tukutuku zitandise okuyingirawo bodaboda ojja kulaba nga nazo tezikyalina mugaso nga zejjewo zokka nga tewali azifosinze kuvaawo nga tulinya tukutuku nga abantu nga balinya tukutuku tukutuku twazirabanga eno kasinga eno ku lwennateete batugaziri waliyo amawanga getugendamu nga bo balina tukutuku Somalia. Then waliwo ensonga endala afande era nga tutandika gyenjagala okuoneko naye njagala okutegeeza abantu nti era bwenva wano bwe mmala kwogera n'ekisubi ngenda kwogera n'abo abantu bemuwulidde mmenya naye nga sinaba kwogera n'abantu bembadde mmenya abantu obuntu abagenda okulinya bodaboda batuyambe nga gwobuulira omuntu gy'ogenda okuyita so siye okukubuulira kituufu. Ensonga endala afande gyenjalo tugereko y'ensonga y'abamasomero oba bananyini masomero baba principal baba head teachers abali essente z'ebibuuzo ez'abaana lwaki nkireeta nakyo kize kibeerawo tekyakatandika naye buli lwe tuba tugenda either abaana bakyamusanvu kibiina kyamusanvu oba senior 4 oba senior 6 wabeerawo be baliira ssente ez'okukola ebigezo era ne luno kyabadde ekintu kino tuyinza kikolako tutya okusobola okulaba naye kisubi ndudde nnyo okubeera mu bintu bino eby'abaana okuligestalinga kubanga kati abazzukulu balina ababaliko abalabo bali gesitalinze oba tali gesitalinze naye nze nkimanyi nga ndowoozaamu baŋŋamba nga ebibuuzo tebinaba kutuuka waliwo checking ebeerawo omuzadde akkirizibwa okucekinga okulaba oba erinnya ly'omwana we gye liri mu UNEB naye oba yeewandiisa oba teyeewandiisa naye lwakuba nakyo kizibu abazadde abamu bambi baba tebalina busobozi baba tebamanyi nabo checking naye ojjukira nga ebibuuzo bikomyewo waliwo process gye tukozesa okutegeera omwana we oba ayise nze era ndowooza nti Ministry of Education era bwe naba nvudde wano ngenda kubuuza bekikwatako mu education enkola eno weeri okucekinga ku masimu kubanga ebibuuzo abantu tebakyabirinda kugenda ku masomero okutambula genda kutegeera bizawutise za mwana we olumala okulangirira wano mu State House nti webalangiriridde ng'oteekamu index number ng'obiraba kati nze ndowooza nti era enkola eyo ebeere n'okulaba omwana we oba yali gesitalinga UNEB etekewo enkola ey'abantu okukebera ku masimu okulaba nti omwana we ddala yali gesitalinga ekirala nsaba abalamuzi head teacher yenna akwatiddwa nga yalya ng'obadde mu ssomero ng'oliryamu naye n'olaba obusente buno obutono obw'abaana ba P7 nga bwe bukusingidde obungi kubanga bwe liba ssomero lya gavumenti lirina ezo sente za UPE eza senior baziyita USE ndowooza eza senior 4 then waberawo neze 6 ezo nazo nazo zoolya
then ng'otaddeko n'okusaba abaana fees okubasabayo akasente simanya ak'obuugi simanya ak'enku n'ebintu ebirala naye ate nabuno obusente obw'omwana kubanga abaana bagenda okutuula S4 oba okutuula P7 batono nnyo kubaana bojjeeko sente mu ssomero school fees oyinza otya okusalawo okulya sente ezo entono ezo nze ndowooza nsaba balamuzi nsaba n'ab'obuyinza bonna mu bitundu omuntu oyo bw'aba akwatiddwako bamuwe ebbanga banneko bayigireko eriwerako nti oba bamusibye ekimala nti oba bamusibye emyaka 3 okutuusa olwabana kubanga bagamba nti arepinze bamusiba mpaka omuwala oba lwali tuuka oba okufumbira oba bitya naye ate bw'aba yeefumbiza mangu kati tugambe nti mpaka omwana wa P7 lwali tuuka ku university lwali mala university naye ojja kulaba nga ebbanga ttono naye kisalibwe nti bw'olya sente ez'omwana wa P7 oba ez'S4 oba S6 ez'ebibuuzo omwana n'atatuula bibuuzo bamusibe emyaka nga 3 abantu abalala bayigireko oleme kuwulya mbu bamukutte bamwakwitinze weebuuza basinzidde ku kyo kumwakwitinga nga sente ddala zaaliibwa omuntu yenna aba aziridde oba baasa oba ani kubanga oyinza okwesanga nga head teacher si yaziridde naye ate head teacher bane tebayinza kutuuka kutuula bibuuzo nga tobuuzizza ku UNEB nti oba sente baazirya nze kyendowooza kye tulina okukola njagala tugende campaigns nga bwe zitambula kubanga tukimanyi tuli mu season ya byabufuzi era ba presidential candidates tubalaba batalaaga bagenda batambula kubanga banoonya akalulu nenze waliwo besiwulira Mabirizi omuwulirawo mutabani wange Mabirizi atambula amaanyi gayinza obage matono bamuyita kanso Mabirizi naye nga atambula si kanso Mabirizi ndoze engineer Mabirizi engineer lwaki Mabirizi mbadde muyita lawyer simanyi lwakuba yenyigira nnyo mu by'emisango oli mulala oli mulala nono nfudde nswadde nze nno bulijjo mbadde manyi nti y'oli oli muganda wa Pastor Male ndowooza gw'obaddeko olowooza naye ono mulala so okutalaga kuno waliwo ebibuuzo bingi ebitambula naye sofa gojja tubuulira nga bw'okalaba bwe katambula then tulyoke tugende mu ebyo ebimu bye tuwulira abamu bye bagenda maaso n'okubanga boogera gwokalaba otya akalulu k'omulundi oba kampeyini z'omulundi akalulu nze ku lwange ndaba katambula bulungi abantu batambula era nsaba busabi ab'ebyokwerinda abantu bano babakwate bulungi buli muntu atambule amatire nti yakoze eki yatambudde tetwagala mu buvuyo nze njagala bwebaza nti abatambudde mu mirembe nga tebatawanyiza security nga tebagenze kuba lali gye batakirizibwa zikuba kubanga kisisubye kimanyi buli muntu bamuwa nti embaale ojja kuba wano gwe otwalayo ebiwandiiko bwe musazeewo okutambula nawe gye mugenda okukuba lalizizamu then akakiiko k'ebyokulonda ne katunula mu laliziza bonna ne bagamba naye ono atadde ku lunaku lwe lumu n'ono mu kitundu kyekimu then ne babayita ne mukkiriziganya ne nosalawo okulaba engeri gye mukyusaamu oba neogamba nti nze njadde okubawo ku makya mulala lukuba olw'eggulu niyo oyinza okwesanga nga abantu balemeddewo mu kisaawe nga tebagenze bayinza okusalawo ne bakolawo akasiki kati naye kati babitunulamu byonna byonna naye oba obigoberedde ebyo nti then n'obutasiba makubo kubanga amakubo gano galimu abantu bangi abatambula mulimu abalwadde bamutwala mu ambulance mulimu abanguwa kati waliwo abaana bagenda kukola bibuuzo kwegamba bw'okuba olukuŋŋaana mu kkubo omwana ayinza okusanga ebibuuzo banne bakoze eki bayingidde bwabanga gyava gyosibye oluguudo waliwo n'abamanyi okusiba ekkubo ne basibawo nze olulala nina gye nali ŋŋenda nga basibye olugundi oluguwa mu kkubo nti ekkubo lirina kumala kuyitamu candidate bw'aba tanayitawo tewali muntu yenna akkirizibwa kuyitawo nga basibye era nga tulina okunoonya wa gye tunaayita mukubo wakati ng'ekkubo litwala abantu
naye nga bali bagambye candidate ajja kumala kuliyita muli ayina odiggulawo era abantu ne banoonya gye bayita nange nanoonya gye mpita olwo naye njagala kwebaza abantu bonna naddala omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa okubanga asobodde okugoberera amateeka then n'abalala bonna ne balabira kwoli mukama waabwe anti alinga ye mukama waabwe kubanga senior abitegeera era ensonga lwaki abamu balowooza nti ground teri leveled bagamba nti president ye waayagala waayita bwe batyo bagamba nti bo wayagala waayita bo mubasindiikiriza kuyiteeyo mu nsi siroza nti president wayagala waayita president we bamu okuyita waayita nti bw'onooba omazeraale ojja kuyita wano waayita bwe ne batenaggwa ojja kuyingirira wano naye n'amakubo bagabawa oba babawa bifo nti bw'otogaba amakubo obanga talina kyakoze kubanga amakubo wakalulu weekali naye bannayuganda balala bakola ne kulale tebabeera bo balinda bulinzi kumulaga kapapula noweeyogerako nti nze ow'ekikofiira obanza ow'ebirevu obanza atalina mannyo naye nga letagenda nga kona kurale ifirale wetwabeerako abadipi tetwalaba ku mukama waffe ati samulabako nawulyanga bulizi nti abagambi mujja musanga mu State House era nalinga nesunga agenda mu State House okulya ekimere nga amaze okuwangula nali wa dipi president wo mwenga ya simu wekitiibwa simwogere okay so campaigns kululwa zitambula bulungi okwemulugunya kwe tulinamu mpozi mpulira okwemulugunya abantu bemulugunya bagamba walinga watali campaign mbutulinga bali e Bulaaya lwaki mbwanti campaign zo mu Africa za tia gasi za masasi naye mbu tewaliwo babiraba waliwo era gwe nawulidde agamba nti sofa campaign kezakatambulako era owulirayo nabo koze ogambye abogenda kuba tugenda bagenda ko luvanyu uli abogere ebigambo ebikaawa bavuma ebigambo ebibi ennyo nga balinda ekyo naye njagala kwebaza nti bantu babiwulidde ne basirika so campaigns zitambula bulungi then waliwo ensonga ebimu ku ebyo ebyogerwa n'abakakiiko k'ebyokulonda bennyini twabalabye nga bemulugunya ku poliisi bagamba nti bo bateekawo ebifo bacandidates mwe balina okugenda banoonyeza ebifo bya banoonyeza akalulu kaabwe naye bacandidates bagamba basanga poliisi ne bagamba nedda tojja kubeera akakiiko k'ebyokulonda kemulugunya kawandikira poliisi era ndowooza bwe katuuka okuba kakiiko kegagaba ebifo poliisi si yegaba ebifo anti poliisi si yegaba ebifo naye bakolagana bakolera wamu bw'ensonga nze simanyi akakiiko k'ebyokulonda kalina okutulaga nti bwino ono mulaba twawandikira poliisi bakandidate nga bajja okutambula ate nze ndowooza babiteekenga ne mawulire batulage tutegere nti wano Yoweri Museveni akoze ensobi wano tutandike kubirabira mu mawulire bate kakiiko k'ebyokulonda kateekemu ssente mu mawulire g'empapula za Uganda nga balaga Yoweri Kaguta Museveni road map ye eya NUP eya DP FDC n'ebibiina ebirala bwe bagenda okutambula tulyoke tutandika okunenya poliisi nti wano yakoze ensobi naye ate poliisi esobola okulaba awali obuzibu kubanga kati oyinza okuŋŋamba nti candidate asazeewo okukwata oluguudo olugenda ejjinja main naye nga mu maaso waliwo baasibye waliwo awagudde kitolo ky'amafuta nga waliwo diversion katoyizaga nti poliisi ekoze ensobi ebyo byonna byonna weebiri lwakuba nti poliisi naye erina okwanguwa netegeeza abantu tebakitegeera nti luno oluguudo terugenda kukozesebwa kubanga waliwo ekirole ky'amafuta ekyagudde wano so poliisi erina obuvunanyizibwa bwayo n'akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunanyizibwa bwako naye tusaba nti ebintu bino bwebanaddamu okulonda kubanga tugenda ab'MP bagenda kwewandiisa nga bwekola bulijjo ne batugamba nti okugenda okwewandiisa kwabaddewo okuba pulezidenti kwabadde kololo kwabaddewo lubowa kwali lubowa
ne batugamba lubowa gana amakubo tegajja kukola ne babiranga ne ku radio nze ndowooza ne ku bino naye nga nze sandisembye abantu okukolera rallies mu kkubo kubanga waliwo okugamba nti ogenda kuyita wiisi naye waliwo omuntu okutuuka abantu ne bamusibira mu tawuni ne bamugamba tova wano kituufu nalabako kandidate omu eruka yanga bamugamba male okulya gonja ne bamutuuza ne mu kigali wiruba kati bayinza omusibira mu luguudo mu mabiroli naga ntova wano tumale okuziba ebinnya wakati awo sekubo liba terikyakoze kati nabatebeza oluguudo ng'olwo nga lusibiddwa naye nze ndowooza ekyo kikulu nnyo naye wabeerawo stopovers ez'abantu naye omukulembeze alina okuba n'obuvunaanyizibwa obugamba nti wano stopover eno ngenda kumalawo 2 minutes n'obabuuzaako n'otambula n'ogenda tikulale banjagala mangu ngenze so okutambula akaluko katambula okutwaliza wamu katambula era kali peaceful so far tetunalaba kutiya gaasi tetunalaba ki bwendowooza nti kali peaceful si bwendowooza bwekiri era njagala okwebaza abakandidate si bonna abasobodde okukuuma ekyo then waliwo ensonga naddala mu campaigns muno kyempulidde abamu nga beemulugunya ku ludda oluvuganya nti waliwo mwabali mu gavumenti kye mwaleeta ekya ghetto bangi mbawulidde bagamba naddala bo mu byalo eyo nti ebyo ebintu twabiwuliranga mu bibuga naye nti naye kati ne mu byalo yonna olabayo obupande mu ghetto nabo bali empowered kakati abantu baffe balina endowooza nti ebintu bino babidiscouraginganga nga tebaagala bibeerewo kati bagamba nti NRM yebireese ebitumbudde ate etumbula bitumbule ekifo ky'okubitamya abantu bireme kubeerawo nti mwe muwagabi wage kino bakyogedde mu campaign kisubye ekikulu simanyi kigambo ghetto kitegeeza ki nyoza abantu abawangaalira mu siraamu ffe twaziyitanga ntobazi ababeera eyo ku ntobazitobazi eyo wansi eyo yeyalinga ghetto bwetu kye bwetulowooza mu kibuga naye ngeni alemu okujazisangawo waliwo ghetto ne Bobi Wine okula abeere president wa ghetto nga weziri okay kati ekigambo ky'okugamba nti ne mu byalo ekikulu ekiriwo mu Uganda kati nti buli kyalo kirina etawuni ate ennene nze nzaalibwa gye bayita Katutu naye nga ku Ntaawo kwenkulidde najjako nga nna myezi 9 naye Ntaawo kati kibuga era kirina abavubuka abandibadde nga abalowoozebwa nti zeezo ghetto ebibuga kubanga bw'ovuga emmotoka ku buli luguudo lwonna tawuni ku tawuni kyekireesezi ghetto kati bw'ogamba nti gavumenti eno yezifosinze okujja naye nga gavumenti eno yateekawo elections okuva ku LC1 okwambukira ddala waggulu ate nga mu elections ezo mulimu ab'ebibiina byonna ebyenjawulo nga be banyini tawuni ezo osanga nze kubanga eriyo omukulembeze gyagenda okukyala n'osanga ng'oli agamba sebo nze ndi werosi naye ndi wa nuupu ndi werosi wano naye ndi wa DP oba ndi wa FDC okiwulidde abakulembeze bano bali everywhere naye nga mu buli kitundu nga naye ekireese ghetto okutambula bwe zityo kwe kuba nti ebyalo byolowooza kisubi byetwakuulanga ebijanjaalo ne tukuba ebijanjaalo okumala wiiki namba kati tokyasobola kufuna wantu wolimira ebijanjaalo eddebe nojjamu nti najjemu eddebe ebifo byafuuka tawuni byafuuka bibuga ebibuga biridde katugambe biridde Uganda yonna yonna ne bijimalawo kyekyoze kyowooze so ensonga lwaki ghetto zizze nze bwe ndowooza yensonga lwaki ghetto zizze
ate ndowooza kandowooza nti n'abakulembeze tuyinza okuba nga tulimu obunafu eyo wansi kubanga tuyinza kugamba nti NRM yeereese kino ne eyo wansi okuva ddala wansi okwambuka waggulu ndowooza waliwo obunafu obutakubiriza abantu abaana okuva ku byalo oba okuva mu maka okutuukira ddala waggulu abaana beesalirawo kati ekyalo bwe kitatuula okugyawo firimuzi eziragibwa ku makya okugyawo nalabye oba kitundu nalabye oba Mbalala eyo Western nga gye bali ku byuma bino ebyazaala ne bagamba mbu abantu batandise no byeyiyiza bo bokka na bokka bayiye ebyuma ebyo ebyazaala ne babbirako abantu naye ngeri y'abakulembeze kati bw'otagaana abantu bo mu kitundu kyo okuzanya zaala n'ogamba nti zijja kuzanyibwanga oba ssaawa 10 naye ne zitandika ku makya oba oyonoonye ekitundu kyo. So district yennyini erina okuteekawo bylaws baba balina oteekawo kubanga buli bukulembeze bwonna gye buli bonna abantu bo kye bakomplain kati kyogamba nti gavumenti yasindisa ab'ebiwuma bino ebyazaala abakulembeze b'ekitundu be basazeewo bo lwaki boogera abakulembeze b'ekitundu balina okusalawo ne bagamba essomero lino ng'abaana tebasoma abaana tubalaba ku mukapiira okuva ku makya okutuuka olw'eggulu nga bali bweru kubanga abakulembeze weebali amasomero gali mu bantu tegakyali gali ge twatambulanga kilomita 10 kilomita 2 nti ogenda kusoma kati kilomita egi ng'oli ku ssomero emu 2 then ensonga yo bateekamu ssente abamu kye beemulugunyaako nga bagamba nti ze muyita ghetto bagenda bateekayo ssente nti abaana bekulaakulanye ezokukola ki ezaabwe okwekulaakulanya essente ezo ziriko erinnya lyazo waliwo PDM waliwo emyuga waliwo simanyi bonna bagaga simanyi biki kati abaana abo abageto bantu leka kulowooza nti si bantu ate balina bye beekolera balina bye basobola okukola era sente zino baziteekawo tebabagamba nti sente zino tuzibawadde essaaka eno munywe nnyo enjaga bwe zinaggwawo nga twongeramu sente zino zakukola banywenye enjaga nti bwe zinaggwawo nga tubongeramu endala okunywa enjaga era bamu bakoledde ddala ebintu babajja bakola bitya then ne babateerawo ne skills ezo ez'okusoma eza Baleke Madam Baleke State House Controller ebyemikono abaana bakkirizibwa baddembe okugenda okwewandiisa oba oli wa ghetto oba oli waki naye zino sente za ghetto za kujja ate nga zakuzzaayo katoyinza kugamba nti nze zange nazigyeyo nfuweeta misokoto nti kati jojo sente zakuzzaayo every myaka 2 ozzaayo akakadde kewajjayo kuba empawaringa yes afande nze nkimanyi nti bano nabo bantu naye abali mu kampeyini be bali mu kwogera ebigambo bino wati ghetto zino nti bali mu kuziteeka mu teesi era kati mu zongera bungi kisubika sitooteekamu ssente abaana akakadde kewamuwa oluvannyuma lw'emyaka 2 n'akomyawo akakadde ako ssente z'abajjeemu ziba zeeyongeramu ziri bizinesi era kijja muwaliriza okuvaayo eyo gyali yeeyongereyo ate ave mu aka katawuni yeeyongereyo mu tawuni ennene akole oba edduuka oba akole kafactory ke akatono kyekibaweesa ssente. Then era waliwo ebyogerwa nti NRM yajja n'eŋŋombo protecting the gains okubanga ekuuma ebyo ebituukiddwako bangi era mpulira bakiyiwamu amazzi nga bagamba biki ebyo bye mugenda okukuuma nti mugenda kukuuma nguzi ejjudde wano mugenda kukuuma bwavu obujjudde wano mugenda kukuuma bbula lya mirimu eriri wano bwenze bwe mpulira boogera so ensonga lwaki nange njagala nkijje mu ggwe mpulire kyogamba era nze njagala okutegeeza nange namuwuliddeko omuntu oyo abadde babegeeyo nga yogera ebintu ebirina amagezi naye kakati oba bwe bamuwadde kaadi yalaluse ndoza yakirabye nga kyawaggulu nnyo
okufuna kaadi eyo kubanga kaadi eyo ndoza bagimanyi bwogifuna tekikwetagisa na kunoonya kalulu kiba automatic oba owangudde kakati ndowooza ayogera ebyo byonna kubanga amanyi yakoze eki yayiseemu tewakyali amuzzaayo asobola kwogerayo kintu kirala ekimuzzaayo oba n'abalala bonna mbeewuunya n'okubeewuunya kubanga ne constituency yennyini eyo gye yeesimbyemu teyaliiwo eyo gye yeesimbye kubanga sinawulirako omuntu yenna yenna agamba bwe bagamba protecting the gain nti tajja kwesimbawo kubanga eyo constituency erimu ebyo bye baprotectinga sinawulira yalangirira yenna yenna agamba nti nze kadi yange njizizza bwe bakozesa akagambo protecting the gain nti neno constituency yange erimu ezo eriye yagamba nti omuntu yenna aneesimba mu kalulu kano ketulimu kati nga president Yoweri Museveni yakyali president nga yalonda Electoral Commission yalonda IGP yalonda Chief Justice nti agenda kubanga ye musiru asembayo mu nsi kati yeesimbyewo bade yeesimbyewo mwali naye nti kakati nze kankubulire ku bantu abeesimbyewo kati nze nina mutabani wange Kyagulanyi yagenda ne yeewandiisa nga presidential candidate naye simanyi nti omuntu yenna ayinza okundeetera ekipande kyonna ekya Kyagulanyi nga ye presidential candidate wa Nuupu kiriidawo era nze saawa yonna mwesunga okwejoyininga Yoweri sikulimba lwaki oyogera bwoti ate nkirina wenkiraba nze sirina ntambudde sinabagenda nnyo soko okaddemu jeno ngenda kwetegereza kubanga bayinza obitimbawo ekiro ebipande byendaba kuliko Kyagulanyi nekomerako n'omuntu candidate yeesimbyewo nga yataddewo president we naye nga taliiko na kigambo nti president kati so mwesunga esaawa yonna okujoyininga Yoweri oba tannati kati okuprotectinga gain nze omuntu yenna agamba nti wali gain gya protectinga naye nga n'abo abantu bokka bagenda omuwa akalulu bali mu gain eyo babagema babawadde PDM money babawadde emyoga babawadde sente za bonna bagagawale babawadde gundi yamaje werese creation yabawe ebintu emwanyo babitya ebyo byonna biri mu gain mubituukiddwako byetuprotectinga tuleme kuddayo emabega tugende bino tuprotecting then tuleete ebirala nga mu constituency eyo mwemuli abo abaana abagemebwa mwemuli bonna basome nga basomera mu masomero ga gavumenti aga UPE nga be balonzi bo nze mbadde nsaba tebabawa akalulu abo bonna bali mu kuprotectinga bali mu eyo gain gye twogerako n'oluguudo bwe luba gye luli nga balukoze n'essomero eppya nga balizimbye mu eyo constituency ng'osaba n'okusaba amasomero amalala kati nze newuunya bwewuunya oyo agamba nti baprotectinga ki ng'ali ate ku ssente ezo eziri mu parliament muzeeyi zabeera complainingako nti beeyongeza nazo ziri omwo ababaka 529 bali mu eyo protect the gain ate era nawuliddeyo omuntu omu ku baana abeesimbyewo ba presidential candidate nga yagamba bwana bawangudde agenda kusala ku babaka kyekyo kati nze oyo mulaba ng'omuzibe w'amaaso era tebandimuwadde kalulu kubanga bwaba tayagala ku protecting ebyo kale katono kale kagambe nti akatono ketutuuseeko nga tayagala ka protecting tebandimuwadde kalulu kubanga oyo abajja kwonoona ye tosobola kugenda mu maaso nga toprotectinze byolina n'omwana omupaka yenna yogere n'omwana n'abaana bo 5 oba 6 oba 3 okuzaala omwana omulala olina okuprotectinga bano 3
toyinza gamba nzaabo kati namala nze kati nzaala buzazi olina okuba protectinga kukuuma ebyo ebituukiddwako ye n'emmotoka y'oyo omubaka kati anoonya akalulu gy'alina protected again mweri baabawa miliyoni oba 2 ez'ogula emmotoka bonna aboppositioni abenyalemu independents ziri mwezo ate mwe banoonyeza banoonyeza akalulu kati ze bavuga okunoonya akalulu era senga teyagiprotectinga tewandibaddewo kyatambuza kati nze newunya nnyo nti abituuseeko kisubi nze newunya nnyo omuntu agamba nti tuprotectinga ki tebabiraba bagamba nga ne bedroom yo ino giprotectinga nakusomoozebwa bo kwe boogera kubanga bagamba obwavu bagamba ki bula by'emirimu bali involved mpozi kati omupya gwe nyinza okuwuliriza ng'avuddeyo mupya naye abo bonna abakadde abakomawo banoonya akalulu ng'anoonya akalulu nga teyeekalakasiza nako nti nze sigenda kunoonya akalulu okutuusa eno gavumenti emmya abantu emirimu lwerivaako ng'abaddeyo n'ali emyaka 5 ng'akomyewo kati n'akugamba kakati tuprotectsimanyi biki tewali mirimu tewali obwavu bugenda okutta abantu ng'oli involved nga wagaana nze nawulirako omu kwabo nga yagaana n'abantu okufuna zino emmwanyi ze bagaba ez'obwereere n'agamba bazirekewo zikale kati akomyewo okunoonya anti agambe gavumenti erina kyebakoledde era kati owulira byebyo nti kati baprotectinga ki nga n'olugoye kisubi oyagala kungamba nti buli wiiki 2 omuntu agenda n'agula engoye zino n'azookya oba n'azigaba protectinga olaba ne buwanda weya ne bunika bwaffe si buli mwezi titugula obyo biri mu gaini mu bye tuprotectinga olaba yirizi naye bakiprotecting yirizi bajooza yirizi bajooza naye yirizi zikyaliyo tezikyakola zaalinga zadda ndowooza naye bajooza kubanga oba tojoozezza tezaali ensekere naye bagiprotect naye okimanyi nti n'omusawo w'ekinnansi akugamba nti oyina okuprotectinga kayirizaako kakuume kati olina akugamba mu protectinga ki nga neyirizi y'omusawo akugamba tokkirizibwa nagiteeka wansi erinnya n'ennyonyi kisubi oyinza okuba tolinyangako ku nyonyi kufuluma gwanga naye yirizi ye erinnya bagenda nazo olaba nayo neyo tugiprotectinga bayibuli tuziprotectinga biki so singa bannayuganda babeesiga bino ebyogerwako ddala birina essuubi okulinnyibwa ku nfeete biruwa ebyo okusomoozebwa bo kwe boogera bana b'opposition era mbasaba nti leero ku luno Katonda bw'abayamba ne bayitamu ebibiina ebyenjawulo FDC owa NUP owa NRM DF enerwana ADF byonna byonna tubadde tubasaba nti leero ku luno bwe baba bawangudde baleme kutwala njawukana zaabwe mu parliament batuule wamu senga babadde batuula wamu ebyo byonna byebakomplainingako byandibadde bya naye kasita bateekawo amazzi n'omuliro oli n'alemera ku muliro wadde tegwetaagisa oba n'alemera ku mazzi mu kiseera we gateetaagisiza nze ndowoozaamu nti ekyo kyekisingidde ddala okuleeta obuzibu tubadde tubasaba ku luno beegatte baleme kwegattira mu kizikiza nti mu kizikiza neegatta naye bwe tutuuka ku musana ho njogera n'ebigambo n'ensekere neziseka n'osajjula abantu ng'ate eno ng'oli kirala
okwegatta senga waliwo unity okwegatta nga bonolaba n'amawanga amalala begegatta kasita akalulu kaggwa bagenda ne begatta ne bakuza eggwanga bonna wamu. Kino tekijja nti kuba bano abamu ebibiina bitandika n'abamu owulira bagamba nti abamu balayika babitandikawo kufuna sente. In fact abamu kati nga bano abeesimbyewo bo tebabalaba genuinely nti beesimbyewo. Bagamba President Yoweri Museveni yaleese abantu be ne bagenda ku ballot paper nti Kyagulanyi abeere wansi eri nga talabika bulungi asobole okufiirwa akalulu. Abamu bwe boogera. So byonna byakwebuuza oba abantu bano nabo betulaba babeera genuinely mulimu naye ddala ekyekusifu kisubye mu bantu bano 8. Omanyi kisubye nabagambako ne mbagamba nti duliba abantu bewandiisa simanyi 108 abagenda ne bajja empapula neŋŋamba ekyo kyokka nakyo kiswaza abantu bagamba mbu eyo demokrasi kijje twali tulaga abantu 108 nga tujja kulondera weeks 2 kubanga olupapula nabagamba lwandibadde luva kuno ne lutuuka ng'ejjinja luliko abantu betugenda onoonya wakutiikinga oluusi n'akubula n'okubula nga maaso gazibye. Kati abantu 8 abeewandiisizza ddala Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa gwe mmanyi obulungi n'agenda mu bantu bannayuganda n'alondamu abantu bano 8 bano nti be yaggyeyo basobole okumuyambako okussa wansi Kyagulanyi nti Kyagulanyi afune obubonero obutono ennyo abantu kye balowooza nti yeyabayise abantu bwe batyo balowooza kibi nnyo bwe baba balowooza bwe batyo kibi okubanga basengejja Yoweri Kaguta Museveni ne bamusengejjera mu bantu abo mu 8 abazze okwesimbawo. Olaba NIPOD yennyini gye tuwulira Nopu Katindoza yasayininza oba MOU owulira bagamba nti pulezidenti ayagala kifaananyi ne Kyagulanyi. Ebifaananyi bya Kyagulanyi ne Muzeeyi weebiri babyagala okakasa mbiteeko okuba weebiri kubanga Kyagulanyi yaliko WNRM ateeka okuba nga tulinawo ekifaananyi ne Muzeeyi bale omuntu yenna alina ekifaananyi ne Kyagulanyi ne Muzeeyi atuyamba akituteereyo ye nsaba bannayuganda bakirina kubanga nze nali Kyagulanyi yali abaddeko mu WNRM oba kalulu ka 2011 ndowooza 2011 n'atuyimbiramu Kyagulanyi yali abaddeko WNRM ekifaananyi kiyinza okuba nga weekiri naye Muzeeyi ekimufosingisa afosinga afune ku kifaananyi kya Kyagulanyi mutabani wange naye ate kibi nnyo okubeera n'abantu nga reasoninga bw'atyo ng'eyo yendo ng'akeera ku makya ng'ayina abaana be nga balina okulya balina okunywa naye ng'ayina ekirowoozo bwe kityo nti Yoweri Museveni ekimufosingisa iPod afune ekifaananyi waliwo issue endala gyesobola kubuusa maaso y'ensonga y'ennyanja n'abasirikale ku nnyanja era buli candidate atuuka awali ennyanja owulira agamba nze munonde nja kubaddiza ennyanja yammwe nze munonde mujja kubanga muvuba ekiraga nti NRM yatwala abasirikale ku nnyanja ne bagoba abantu ku nnyanja so abaali mu buvubi tebakyavuba. Ekikulu Muzeeyi ndowooza obudde bwamukute naye nzijukira nga yali asaze okusinkana abakulu bonna ba leaders abakadde abakulembeze abakulu abaludde ku myalo ng'ali asazeewo okubeera ne meeting yaabwe bonna naye simanyi we kyaggweera yali akisuubiza nga niyo balina meeting eno erabika oba yaliwo eyo naye teriiyo omubaka kinoomu asobola
asobola okuddiza abantu ayimirira n'agamba ngenda baddiza ennyanja yammwe ennyanja weeri naye nga bagamba olina okugivubirako mu butuufu tolina kugivubirako mu bubi tolina kuvuba byennyanja ebitannaba kutuusa kuvubibwa era ne batuuka n'okubateerawo ne bagamba nti osobola okuteekawo ekidiba kyo niyadda nnyanja n'okuumirawo ebyennyanja byo ebikuze okiwulidde naye teriiyo ekyo nkulayirira ne bw'anaaba nga Bobi Wine yawangudde naye namulabyeko nga bamuganye simanyi ogenda yali agenda kuba lukuŋŋaana ku nnyanja olwo nali sibulabanga nako teriyo olukuŋŋaana nga akakiiko k'ebyokulonda kalukkiriza ku nnyanja ekyo sikimanyi simanyi bageki naye teriyo omukulembeze agenda okuwangula akalulu nga ye agenda kuddiza abantu ennyanja yaabwe nti ennyanja bagitwala tewali yatwala nnyanja ennyanja gavumenti egirina ng'ogivubiramu bulungi manyanga egirina ng'ogivubiramu bubi naye oba ogivubiramu bulungi gavumenti tegirina so ekukugira ng'ogivubiramu bubi weebale nnyo ekyo kyemmanyi era nze neewuunya omuntu yenna omubaka ategeera nze simanyi nakumanya akakiiko waliwo ababaka beetakiddwa n'okubaningibwa aboonoona eggwanga lyabwe ne bagamba gwe vaamu mu kalulu kubanga gwe oba yonoona eggwanga okulimbalimba abantu mbunze munonde nja kubaddiza ennyanja yammwe okujja kugamba munonde njagenda tuteese ne bannange twegatte tulabe bwe tuyinza okusala amagezi ku nvuba embi bwe tuyinza ogimalawo kalamojja eyo gyolaba abantu ekyaleetera bakalamojja okubonabona okutwala ebbanga nga teri mubaka yenna asobola kuyimirira kwogera kigambo nti nja kwegatta ku gavumenti obajjako emmundu ng'abeerawo n'abuzaabuza ng'ate bamanyi bazirina nga ye tayagala kulaga nti alina gavumenti mu kuggyako abakalamojja emmundu ng'ate emmundu kubanga titebereza abakalamojja nze nange nali simanyi nakiwulirira ku President Museveni ng'agamba nti abakalamojja bali stagnant population yaabwe teyeyongerako kubanga bafa endwadde betta olw'emmundu ze balikola kize balina yo population yaabwe ebeeraawo 5,000 naye kaakati yeeyongeddeko bangi basobodde okugaggawala basobodde okuzimba okwezimba kubanga babajjako ki emmundu naye omubaka abeeraawo n'ayogera ebintu by'ekisirusiru ebyo by'okulimba abantu mugenda kubaddiza ennyanja yammwe ani agirina ennyanja tesenguka naye bugagga abazadde baffe bali ku myalo baweerera abaana baabwe ku byennyanja ekyennyanja ekikuze owulidde bubaka nze nkuwa bubaka neyanziza ekirala nti mwadibye emmwanyi era bwawulira bwe bagenda eyo bagamba nti nze bwe munonda emmwanyi egenda kuddamu etumbuke emmwanyi egenda kulinnya ebbeeyi zino ze mesagi eziweebwa abantu baffe emmwanyi egenda kuddamu okutumbuka etya nga gavumenti tekiriimu anti ajja kuba pulezidenti ebiseera ekyo akola eki ajja kuba pulezidenti mu kiseera ekyo ayogera bw'atyo okusobola okulaba nga abantu be mu nsi ye emmwanyi ebeera yatunzi okusinga kati bweri kati ki ekigisibye era emmwanyi ejja kutumbuka nga abantu banoga emmwanyi ezo entuufu ezengedde abantu bajja kutumbuka emmwanyi nga zirabirirwa nga ne gavumenti efuddeyo okulaba nti etta akawuka akali mu mmwanyi nga gavumenti efuddeyo okulaba nti ebiwuma nti emmwanyi eva wano ng'emaze okukolebwamu kaawa nga tetugiweereza bweru kutukoleramu kaawa bweru ate kaawa n'akomawo wano netumugula yeetaaga eve wano nga kaawa ava wano nga kawuka gavumenti ekasaanyizaawo emmwanyi ezisimbibwa zezo zenyini entuufu si bantu kuyiiya buyiiya emmwanyi ejja kutumbuka naye toyinza kubeerawo n'ogamba nze bwe naabeera pulezidenti ogenda kukola ki ogenda kubayambako okuzinoga ebyo byolina kati gavumenti eyinza gamba olina okunoga emmwanyi entuufu gwe nogamba nti gavumenti eyogedde bubi gavumenti eyinza gamba nti emmwanyi egenda
twagala eve wano nga Kaawa tumukolera wano gwe n'ogamba nti gavumenti eyogedde bubi toyinza gamba nti gavumenti egenda kulaba engeri gyejjawo akawuka bwe kaba kazze tema omuti oguliko akawuka gwokye olina agamba nti awo gavumenti ekoze bubi naye nga nze ndowoozaamu nti wandisaanidde wabeerewo amateeka ng'abantu banoonya akalulu abantu obutabuzibwa kubanga oyinza okuleeta gavumenti ensiru oyinza okuleka ebintu akakiiko k'ebyokulonda n'oleeta gavumenti ensiru kuba omuntu avaayo ye n'ayogera ekintu ki kati oli ne bamulonda ng'ebyo byagenda okuleeta kati ndowooza waliwo yagamba mu kisanja kye mu myaka 5 yatugamba oba mu nnaku 10 agenda creatinga 1 million jobs agenda kuteekawo emirimu miliyoni namba ndowooza yagamba mu kisanja ky'emyaka 5 so omuntu bw'awulira ekyo abanga agamba nti bano batukotoggedde bukotogezi obutatuteerawo mirimu so ensonga lwaki nzijja bwentyo manye gwe kyogamba netrump mu nnaku 10 bintu ebimu tannabituukiriza ate 10 tekyagwayo byagaana naye bana ekyo kintu toza kyaveereyo kiveeyo mu Bulaaya mbu mu nnaku 10 nja kuba nkoze bwenti nalabyewo agamba mu nnaku oba 3 ajja oba kuba koze oba luguudo ki naye munnange sibanenya balowooza nti byangu omala kutuuka mu ntebe n'olaba nga si byangu naffe twalinga tulowooza nti byangu naye bw'omala ogituukamu nga y'Abannayuganda bonna abala balowooza nti bw'anaagituukamu nupu ye bijje kubanga eragira oba NRM yokka nga yeeragira naye bw'omala okuwangula abakozi bonna basigalayo okujjako ababaddeyo ng'ate bamu ba UPC balala ba DP abalala ba NRM abalala baaki so oba olina okolagana n'abantu bonna boolina okolagana n'abantu bonna ne bakuwa amagezi so akalubwe gato bwe katambula njagadde okuleetera obumu ku bubaka bakandidates bwe bagenda maaso n'okubanga bawa abantu anti kinabanga kati era bwolaba nalabya bamu bavuma afande CDF nengamba kakati onoonya kalulu mu Uganda ng'eggye lya UPDF lirigenda okukuuma kubanga nze sirowooza nti ng'olina n'abapoliisi b'otambula nabo abagavumenti tomanyi na kumanya oba bapoliisi tewala yali simwogere yani yagamba nga mbu abayiso balina obutungulu mu ffumbiro mbw aleka asaze akatungulu kamu agenda okudda mu katungulu akokubiri nako bakasaze naye kati ojja ogenda ekolera okulayira nga CDF yaliko oyo gwovuma kati sigaana oli wadde emboba okumuwabula bw'aba ayina ensobi gyakoze oyinza okumuwabula naye si kuvuma sirowooza nti kyandibadde kituufu okuvuma naye ate nga nakyo si kigaana bwe kiba nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kakukkiriza oba okunoonyako akalulu kukuyambako okufuna akalulu naye ate kiyinza okuleetera abantu okutya ne baga ono banamukkiriza okubeera mu bukulembeze ng'avumye CDF abantu bagamba ono tujja kumuwa ajja kutuleetera entalo kati nze ndowoozaamu nti ebintu ebimu omuntu omutegeevu ondabyeko omuntu omu gwe bawadde kaadi ng'ate bagimugye abaddewo emitiyana kati kyogamba bwe nsisinkana Bobi Wine kati bamugjako kaadi ye nannyini kibiina nanyini kibiina tebamugjako ye ani yamuwa kaadi akakiiko era omusajja mutuufu obutakuba kipande kiki talina kipande kubanga tannaba kufuna kaadi bamuwa simanyi ne bamuwa mutabani wange bakuwa kaadi bwa ndoza ajja kunziramu bamuwa kubanga yaliwo nga presidential ewamma gwe batwala ne Lubowa yaliko so akalulu kano tusuubire nti
kana aba free and fair tusuubire nti tugenda kulaba kuyiwa musaayi tusuubire nti tugenda kulaba tear gas tear gas tomwewala kubanga tetwagala kukuba bantu mu masasi bikyatiisi okozesa ku tear gas kubanga waliwo abakampeiningira ddala nga bagamba abantu nze nali simanyi nti protestive vote kitegeeza mwekalakasa oba mukole eki naye nze ndowoozaamu nti oba ate tebandize kubanga bwomanya kubanga kati bw'otandikirawo olunaku olusooka n'ogamba akalulu tekali fair nze ndowooza akavuddemu asinga n'olangirira nti nze akalulu nkakoze eki nkavudde mu kifo ky'okuleeta obuvuyo mu ggwanga lyo naye ffe tusuubira nti akalulu kajja kubeera free and fair nga bwe kabadde kajja kabeera ate osobola n'okulaba obulabi omuntu ebigambo byayogera n'ogamba naye nayinza obutafuna kalulu okusinziira ku bigambo byakolaki byayogera kubanga abantu baleme kulowooza nti batwogereramu tuli basiru abantu bagezi si basiru obwogereramu ebigambo nakutunuulira naga ono yatugamba okutuddiza ennyanja yaffe bulijjo alinda ki abadde mu paliamenti emyaka gino gyonna lwaki ennyanja yaffe tagitukomezangawo tetumulabangako ng'atudde mu lukiiko olw'abakomplaining olw'ebyennyanja bagenze okusinkana pulezidenti ti naye yagenze ogenda okukomplaininga kati abantu baga yatulimba bulimbi bonna be bamu kati nze ndowoozaamu nti akalulu kajja kubeera free and fair bw'oba owulira nti akalulu tekajja kuba free and fair kaveemu ate bw'ogenda mu kalulu oba okitegeera nti bajja nti essaawa yonna owangulwa oba owangula kubanga twandibadde tugamba nti President Museveni yandibadde abeera wano mu State House Nakasero n'alinda kumulangirira kubanga obukulembeze bumazeeko myaka 4 abadde atambula mu Uganda LCs zonna simanyi emiruka simanyi amagombolola waliwo abagenze mu kalulu kati nga tebamanyi ne LC 1 mwabeera tagimanyi bwe bagiyita naye nga presidential candidate kati twandibadde tugamba abeera naye oba naye yasituse n'agenda akunoonya akalulu nagenda neyewandiisa n'atagamba nti nze babindeetere wano e Nakasero sijja genda Lubowa nze ndo akalulu kajja kuba free and fair. Manyo ndio kyoyogedde n'onzijukiza nti waliwo gwe bawadde kaadi bwe babadde bamu interviewingako ne bamubuuza kakiiko kike wandyetaaze okubeerako mu palamenti n'agamba yeetaagako entertainment mu palamenti gyekali tekaliyo anti kyegambye nti abamu naye nga tebamanyi kayinza okuba nga gyekali eyo tekaliyo teriyo kakiiko k'entertainment mu palamenti at least nasakayoko ku mawulire entertainment then ne bamubuuza palamenti entuula zeetuula n'agamba nti ani nga mubuuza munnamawulire n'agamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 palamenti etuula waliwo MP omu mu kooti bamubuuza ekibuuzo n'agamba omulamuzi ng'ojooga omubuuza oti ekibuuzo kya Pitu nga nze so nono bayinza oba bamubuuziza nga alaba bye bamujooga omulamuzi yamubuuza ekibuuzo kya Pitu tebeza MP wonna lebo mulamba ne bamubuuza kyankizo kikyolina kuba n'abaliyo kubanga eriyo omu nga nesaawa eno minisita eriyo omu nga yabaddeyo kakati gwe bawadde kaadi kyankizo kikyolina kuba no nti okusinziira ku mulundi oguwedde buli eyafuna kaadi yawangula ndowooza okiwulira naye mbadde nkikugamba naye nti waliwo abantu abamu abagamba nti bw'ofuna kaadi ya nuupu oba omaze tekikwetagisa nagenda kunoonya kalulu oyo y'omu ku bbo alowooza bw'atyo nti bonna yafuna yawangula kaadi bagimulekedde oba agirina awo yajja kuwangula ebibuuzo yabizeemu bulungi nnyo yatambudde bulungi so afande ndowooza akalulu ebyo byembadde njagala okwongera akalulu kajja kubeera free and fair tusaba abantu temuleeta kavuyo mu kalulu kano naye weerabidde nti akalulu kano ka protestive vote ku sayidi eri era bagamba kalonde kakuume kalondoole balangirire ebikyamu so kati ebikyamu bwe birangirirwa ffe tetumanyi akalulu genda okalonde kwerosi okulonda tekuli kwerosi 1 mwe muli polling station okakuume naye ebyo ebyokwerosi 1 si bye bisalawo akalulu ka Uganda mwenna abalondoola akalulu oba bakakuuma
nze nalwaiso nondera ntaawo tekasalawo kamuluka akaluluka entaawo abantu tebabayingiza mu kavuyo genda olonda akalulu ate sigo oli supposed okakuuma abakakuuma babalonze NRM ina MP ainako babiri MP waliwo wa district w'abakyala waliwo wa constituency waliwo ba presidential candidate be bantu basatu kati bano balinako abantu babiri MP NRM ainako babiri wanupu babiri abo bonna bw'obagatto ojja kusanga nga waliwo abantu nga nkaaga kati ba president buli presidential candidate ainako abantu bana ndowooza ku buli polling station bebo bwe bagamba okuuma akalulu so sinze nzaze okulonda siriiko kubagenda okuuma akalulu tolina buyinza bonna bukakuuma bano be balonze afande Kyagulanyi be yalonze nafande Muzeeyi nafande Katokota bwe kazidisirira Common Man's Party Munyagwa mugati gwa bata be yalonze be bamukuumira akalulu si mmwe abalala mwabalala ddayeeka oba oyagala okuddayeeka bw'oba tozeeyo kabalina mita ze bakuwa okuva we balondera okuva we babalira akalulu tubegede temuddamu kuleeta buvuyo tubegayiridde tetwagala kusawula kiboko zitakujyamu sikulima omanyi kisubi emire abantu bagala nnyo okuleeta akavuyo tisike kawangula akalulu toleeta akavuyo k'otosobole tebakukaka kintu tebakusindikamu kintu ky'otojja kusobola abakuuma akalulu beebo then wabeerawo n'abapoliisi oba babeera mukaaga oba babeera bameka ku polling station simanyi be babakirizibwa okuuma akalulu ne bakabala ne bakuma results kati ebyo kalondoolerawa kwero si wanuwa kati awo boolinda ne bakajja kwero si wanu ne kagenda ku Paris ne kagenda ku Chine kagenda kalangirirwa kakiiko ka byakulonda webale nnyo ke kasalawo kakati gwe bw'ogamba nti nze ku kyalo ntaawo nalwaiso ffe twawangudde ate kakati eyo balangirira tubegayiridde nnyo teweyingiza mu bintu byotosobola omulimu gwaffe kusuula kalulu n'ogenda n'otuula n'owulya ni awangudde n'okkiriza oyo n'ogenda mu maaso oba gw'obadde owagira n'agamba agenze mu kooti n'olinda ebya kooti ebiva mu kooti kooti bw'esalawo nti kaddibwemu ne kaddibwamu bw'egamba nti oli yawangudde nga butugenda naako naye tetwagalira ddala kavuyo tetwagala kulumya bantu akasizi yasanyusiza abantu ku bintu byeyogedde ate ng'ayogera bituufu ebiva ku mutima gwe nga si byakumukaka bangi bagambye omusajja yayogedde amazima abantu bonna bayinza okuba nga bali awo balina gye bazza emisango bakkirizibwa kasita ateekayo okusaba kwe akkirizibwa okudda bwabanga waliwo okuba nga yakola ebikolobero oba waliwo okuba kooti yamusalira mu absensia nemusalira oba ogw'okufa bwe bityo kooti ndooza simanyi naye baddembe okomawo twalabe Kano Samson Mande yakomyewo Kano Samson Mande mwali ali free akola emirimu ali free bw'anaaba agifunye tanabagifuna bw'anaaba afunye emirimu gye gyakola ndowooza akyayiiya omanyi omuntu bw'otaataaganamu bw'okomawo osooka n'okuŋŋanya obuliwo oba waleka emmwanyi nolaba oba weeziri n'ogenda n'onoga n'ozijja mu kikande era bangi beebuuza President Museveni nti ekisa kino ennaku zino kyali si ennaku zino ekisusa kye yajja nakyo tubadde ffe tulina abantu bangi nnyo be twandibadde tulowooza nze nabagamba nali ngamba n'abantu bangi nnyo be nali ndowooza sijja bakubira saluti sijja kukola kino entandikira Kasese potro ayina enjawulo ye gye toyinza kukkiriza President Museveni ayagala nnyo okubanga okugenda okubonereza Kisubi ng'ayogedde naye asooka awulira endowooza ye kye kyagamba
nabana bavubuka simanya banywa enjaga simanya abuuza mwogera nabo mwabateeka wala kyekyaleeta obuzibu abukulembeze bwammwe abantu mwabateeka wala babali wala tebabatuukirira ate nga mutuufu akugamba yogera n'omuntu lwojja okutegeera obubi bwe oba obulungi bwe ate tolowooza nti abeerawo nga bamukayanya ne bamugamba olimba biki era nze kiwava owulira nga ngamba nti bano abaopposition abakomyewo kati okunoonya akalulu nga be ekibakomezaawo okunoonya akalulu genda mu paliamenti okulya ssente naye nga tebasaka naye neŋŋamba lwaki ng'omukulembeze agenda mu constituency eyo n'otobeerayo n'omugamba nti seba pulezidenti bakulimba abo bakulimba mbu oluguudo bakiki oluguudo balukola bubi oba bitya n'omubuulira lwaki nga tomubuulira kubanga sigamba nti bajja kukwata sigamba bajja kukubirayo okay so bakanomande Rwakasiisi webali n'abalala bano babasonywa busonyi tebabakuba mu fayini yadde aba yalya ssente yatwala ssente yakola ki anti Kisubi ebi byonna biri mu mateeka omuntu basobola okusonyiwa nga bw'oli omuntu bayinza okugamba nti naye ekyo owulira President Museveni bw'oba nga watta amanyi n'okukwataganya ne famire ey'abantu bewattira omuntu waabwe ne mutuula bwe bigaana n'agamba kati bwe babiganye kooti esalewo n'okukwataganya ne Kisubi ng'ewattira mukyala we oba muzadde we mutabagane ate eggwanga bwe litabeeramu bintu bwe bityo teritambula terikula bintu bye butabeera nga temusonyiwagana naye nga lwaki tosonyiwa kale bandekerereyo akagamba afande tuwasibule bannange bannayuganda njagala kubasiibula njagala okwebaza Kisubi okunkyaza nga buli kiseera njagala okwebaza abantu abampuliriza ate njagala okusaba benyiiza kubanga abantu banyiiga omuntu ayinza okuba nga ye yakukyawa ne bwokola ekirungi nga ye yakukyawa ne bakusanyukira kulungi ku full figure bagamba boddamu okuwemula bansonyiwe bonna bembeera nyiiziza nga ndi ku radio ne Kisubi oba ku TV njagala okusaba bannayuganda tubeegayiridde mukkirize akalulu kano kabeere ka mirembe mukize musoke mulabire mu kunoonya akalulu kano ka mirembe n'olwekyo tusaba akalulu bwe kaba kawedde kabeere ka mirembe Uganda tesenguka ate n'akalulu tekajja kusenguka ko weekali buli luvannyuma lwa myaka 5 lwakuba nze nange nayingiddemu ekigiwakanya era senga nadde ensimbyewo ku luno nze kyandindute palamenti kuwakanya myaka 5 nga njagala 10 omuntu avuge 10 akomewo anoonya akalulu naye 5 gibeere 2 ngamba bo ababaka abali mu palamenti nabo bangi nze bwe baba nga balina kye bakolera bannayuganda ekyetaagisa nga bajja ne basakira abantu baabwe nze sibawakanya babeerewo ate abantu bebeesabira si gavumenti yeforcinga nti keteeke constituency ewa Kisubi abantu bebasaba ne bagamba pulezidenti sebo ffe twagala wano bwe tuti naye baba nga balina kye bakolera abantu nze sibawakanya abo kale basibule mubeere bulungi weewaawo atrabo mulungi nange njagala okukomaawo nako olwaliro afande nkweyansiza kubali kwogerako eri bannayuganda atrabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mwera